Olunaku lw'eggulo abakulembeze Kagame wa Rwanda ne Museveni wa Uganda basisinkanye ku nsalo y'Egatuna okwongera okuteesa ku ngeri y'okumalawo obutakkanya wakati w'amawanga gombi okugoberera enteeseganya ezaali mu Rwanda ekya Angola. Enteeseganya zino zaakubiriziddwa abakulembeze okwabadde wa Angola João Lourenço ne Felix Tshisekedi owa DRC gye byaggweeredde nga mpawo ky'amanyi kituukiddwako oluvannyuma lwa Rwanda okuwa Uganda ennaku 45 okunoonyereza ku byerumiriza nti waliwo abaagala okutabangula emirembe mu Rwanda nga basinziira mu Uganda. Kati abamu ku balondoola ebyobufuzi bakubye ttooki ku bigenda mu maaso wakati w'amawanga gano. President Kagame ne President Museveni kubanga basobola okusisinkana e Katuna ne baba tebalina kye bagonjodde. Eyo nsonga nkulu ku muntu ategeera diplomasi. Tulinda amaloboozi aganaava mu ssabbiiti ezigenda okuddako mu Kigali. Bwe tunaawulira nga abakulu kati boogeza bukkakkamu tujja kumanya kijja kukola. Bwe tunalaba nga abakulu boogeza amaloboozi ag'obukambwe nga ge babadde bakola mu Kigali, ekintu kino tetusuubira nti kino kigenda kuleetawo obukkakkamu. Sam Kazi omusomesa ebyobufuzi n'amawulire ku ttendekero lya Uganda Christian University agamba nti okuggyako ng'omu ku bakulu akkakkanye mpaawo bibala bijja kuva mu nteeseganya. Rwanda eyina endowooza okumala ebbanga ddene nti olw'okuba Uganda yagiyambako okwenunula, Uganda erowooza ejja okulagira ebinaakolebwa e Rwanda, ekintu Rwanda kye yagaana. So nga ne Uganda erowooza Rwanda tesiima era tessa kitiibwa mu Uganda, so nga ekyo kyeteekeddwa okukola. Kino kyendaba nti eggwanga ng'erya Uganda nga lyetegekera akalulu ka bonna ligezaako okulaba nti nno lirina omuliraano omukkakkamu. Wadde nga bamu babadde batunuulidde ekyalwanda okugula ensalo ng'ekikulu ennyo mu nteeseganya zino, abatunuulizi b'ebyobufuzi bagamba nti kikyali kizibu okuziggula okutuusa ng'ensonga ezagiviirako okuggalwa zikoleddwako. Ekyaggaddwa okutuusa nga bino byonna babikaanyizaako nkyagiraba nga nzigale n'okusukka ku nnaku ze baayogeddeko nga bali e Katuna. Obukwakkulizo Rwanda bwekyasaba ne bwetaddewo tewaliwo nakanguka kubeera nti osobola okukatuukiriza mu lunaku olumu. Nga yakava mu nteeseganya, President Museveni yasuubizza okufuba okulaba ng'embeera wakati w'amawanga gano etereera. Mu kiseera kino, Rwanda yeeyongera okuteekawo obukwakkulizo okuggulawo ensalo so nga Uganda mpaawo kyenyega. Ab'ebyobufuzi boogedde kye kitegeeza. Ebyensalo tindugambaho munonga abati kwenda kukoza omubantu. Wabula Kazibwe atendereza engeri President Museveni gy'akuttemu ensonga zino ey'ekisajja kikulu naye n'amunenya obutanja bigenda mu maaso mu bulambulukufu so nga yo Rwanda yeeyabya mu buli kimu ekyongedde Kagame amaanyi mu bigenda mu maaso. Kye tulabye mu joint community esembyeyo kiraga nti tukkiriza nti ffe basosonkereza, ffe ba aggressor, kubanga naffe tulina okusomooza kwe twateeka mu ddiiro naye tekwogerwako. Ekirala joint community neeyogera ku extradition treaty era nayo bw'ogyetegereza esinga kukosa ffe kubanga mu kwemulugunya okubaddewo okw'enjuuyi ebbiri Rwanda yesinga okwemulugunya ku Uganda ogikwatira abantu. Wadde nga Rwanda erumiriza Uganda okukwata bannansi baayo abatali kubatwala mu kkooti, Uganda naye egamba Rwanda eno eriko engeri gye yasenseramu ebitongole byayo ebyo ebyokwerinda. Ali Mivule, NTV Usawe.